Maze ebisanja bisatu nga ndi kansala naye tuyina ennaku tuyina obuyinike bw'amaanyi okulaba nga munnaffe Ssenyonga yakubwa. Kibadde kirungi nnyo nti Ssenyonga n'aba opposition babadde bamwagala. Ebigambo byogeddwa naye byonna biri ku mitima gy'abantu nyiike nnyingi. Ffe ng'abakulembeze twagadde okutegeeza naddala abakulu mu kibuga kyaffe kino eky'Emukono nti okulonda kuno okwakamyufu ekisooka tekulabiseewo omulundi gusooka. Ng'ekituleese wano wayiseewo ebbanga ddene okuva mukwano gwaffe eyali yeesimbyewo ku kifo ky'obwamemba wa Parliament Ssenyonga Andrew bwe yakubwa emiggo ku poliisi n'agenda mu ddwaliro era kati ali Nairobi asuubirwa okudda ku lunaku lwokusatu mu ggwanga wano. Ebintu bingi nnyo bibaddewo era ffe ng'abawagizi era abakulembeze tubadde tuyita mu bantu baffe okuwuliza amaloboozi ku ebyo ebyaliwo. Njagala okutegeeza mwenna abali wano nti Andrew Ssenyonga obuwagizi abulina era abulina obw'amaanyi, era njagala mbategeeze n'akalulu akaaliwo tukakasiza ddala nti Andrew Ssenyonga yakawangula mu mbeera yonna. Yawangula eggoma ne bajja ne batubbira mu Central Division, naye era bw'ogatta ebyeggoma ne Central Division yasigala akola ki? Awangula. Ate n'ebyamutuukako mwana wattu byakyusa n'emmeeme eri abo abaali bawagira n'omukyala ne bagamba kino kye bakoze ate kibi. Twagala okutegeeza NRM waggulu nti bandisindisa abantu baabwe okujja okuwuliza amaloboozi g'abantu ba municipality. Ensobi eyinza okukolebwa naye ffenna tugenda kaabatwawa. N'olw'ensonga eyo ffe abalaba ebyobufuzi bya Mukono municipality nga bwe bitambula nga n'omulundi guno tubali tumanyi nti obuwanguzi tubulina, ng'era ne opposition yonna ebadde egamba temutuleetera Andrew Ssenyonga. Kaakati abagenda okuleeta deize mwe ddala mwaze ku ground ne mugiraba oba nammwe mwina nteekateeka egenda tusula municipality. Tumaze ebbanga ddene nga tukaaba nga twagala obuwanguzi bwa municipality. Tuleese Andrew Ssenyonga, abantu bonna gwe baagala, abayaye bamwagala, ab'ekkanisa bamwagala, abatamivu bamwagala, abageto bamwagala, abantu bonna bamwagala, ab'opposition bonna bamwagala, yekka yasobola otuwangulira wano. Kaakati ffe tutwala amaloboozi gaffe okutegeeza abo abali mu kuwuliza omusango byonna bye munaaguwuliza bye munaasalawo naye tubategeeza ekiri ku ground. Andrew Ssenyonga yali ku ground. Obukulembeze bwe NRM wano Mukono district oba municipality katugeze obwekumaakuma okubuuliriza ku nsonga eyo oba okubuuza ku bakulembeze byali bitya byajja bitya tuzzaako ki. Obukulembeze bwa district tebukigezanga nako wadde n'akamu n'akeddagala, naye nga omuntu eyakubwa yali former chairperson wa Mukono district, si muntu wa bulijjo. Ate n'akubwa mu mbeera ensi yonna gye yalaba. Ate tuwulira n'abo abaamutuusaako obuvune bakyaliwo. Wandibadde ogamba nti baabayita dde okuva e Mukono kugenda okubitebya. Kakati embeera eyo abantu bwe bagibeeramu ne bagiwuliza bwe batyo bafuna okweraliikirira, bafuna obukyayi, bafuna obutaagala. Awo nno tutegeeza bakama baffe abali waggulu kubanga naffe eno gye tuli tulamula, kubanga eno yo constituency yaffe twogera ebiriyo, aye twagala tubyogere babiwulire wano wokka we tuyisiza mu luleereetu luno, kubanga be banaatuwangula era bajja kugamba nti tetwakola, naye tubabuulira ebituufu bagenda okutuwangula nga baleese oyo atasobola nga bakitegedde. Naye awamu n'ekyo tulinda muganda waffe agenda kutuuka lwakusatu, ekigambo kyanaavaamu ye nga ye tunaakigoberera. Maze ebisanja bisatu nga ndi kansala naye tuyina ennaku tuyina obuyinike bw'amaanyi okulaba nga munnaffe Ssenyonga yakubwa, era nze nga waddada nkiraba nti kyali kigenderere. Olw'ensonga omuntu yenna olaba n'omuntu ne bw'aba mubbi
bw'abanga omuntu we bamukutta agenda okubuuza ku poliisi nti bannayo omuntu wange bamukwatidde ki Ssenyonga Andrew kyekyamutwala ku poliisi omusajja oyo ne bamulanga obwereere ate ne gavumenti n'etavaayo kulaba nti bayamba omusajja oyo abakulembeze bonna aba disitulikiti ne batavaayo ne bagamba nti oba obuzibu bwabaddewo omusajja waffe tumuyambye tutya tumujjanjabye tutya era kati tutunulya ffenna aba NRM tukooye tulabanga abagenda okumenyekera obwereere naye abantu bonna ffenna ng'abakulembeze twetegese amaanyi gaffe okugawa Ssenyonga Andrew kubanga tulaba yagenda okutuwanguza mu Mukono municipality. Ebigambo byogeddwa naye byonna biri ku mitima gy'abantu enyiike nnyingi. Ffe ng'abakulembeze twagadde okutegeeza naddala abakulu mu kibuga kyaffe kino eky'emukono nti okulonda kuno okwakamyufu ekisooka tekulabiseewo omulundi gusooka. Ebbanga lyonna tubadde tulonda obumyufu wano naye n'embeera ya luutu eno tuyinza okugamba nti yayise we yandikomye. Twali tulowooza mu kusooka nti security yakuba Andrew oba oli awo waaliwo ensonga naye ate abakulembeze baffe ab'NRM ng'emwalaba obutaano okuviira ddala waggulu ku disitulikiti oli n'ojja nawe olabanga aseka obusesi kubanga bakubye Andrew era oyinza okugamba oba yakiri mabega. So ebigambo ebituuka ekiseera nga byatutabula Mukono eno bw'oba otunuulidde ebibaddewo emabega ebadde ekomyewo bulungi naddala okulonda kuno okw'abavubuka nga bwe mukulabye tugezezzaako okulaba nga luutu eno Mukono ng'ekibuga bwe kiri NRM ekomawo mu layini gye yasookebwako naye ensonga nga zino zituleetera oluusi abantu abamu okwennyika emitima bwe tuba tulonda akamyufu Mukono tukalondanga bannamukono naye n'owulira eddoboozi nti Kampala yasazeewo newe munaalonda mutya ffe gundi gwe twagala. So ebintu ebyo bireeta obukyayi mu bakulembeze. Ensonga eri Mukono si ya Daisy na Andrew. Ensonga eri Mukono yakuleeta bakulembeze balungi. Bw'otunuulira abantu akalulu ke baali balonze abantu baali bagadde nnyo Ssenyonga olw'embeera ze. Omuntu yenna akka mu bantu kubanga akalu kano bwe muba mukatunuulidde Ssenyonga yakajjamu emyezi 2 gyokka naye ngeri yabakamazeemu emyaka 4. So omuntu azze mu kalulu mwezi gumu kitundu bw'olabanga afunye sikowa bwetyo kitegeeza omuntu oyo asobola otuwanguzisa nga bannamukono. Bannamukono twagala emirimu emirungi, bannamukono twagala amakubo amalungi. Bw'otunuulira obukulembeze obubaddewo tebulina we butututte. Luutu eno abantu baali batunuulidde Ssenyonga nti senga tumuwa ekibuga kino kigenda kubaako ddala lye kituuseeko. So basibwe ne bannyabo mbakubira omulanga abakulu ng'eboogedde abakulu abo beekubira omulanga e Kampala naye olw'okubeera e Kampala gye baakuba enduulu era ye yava eddoboozi erigamba nti ffe Mukono oba mulonze oba temulonze twagala gundi kubanga yo security abamwena ebintu ebigambo ebimu babyogera ti Mukono ne munaakola mutya gundi gwe twagala. So ebyo nga ffe abakulembeze abazze mu structure z'NRM abapya tuyinza okugamba bitumalamu amaanyi. Ffe tuli wano okubategeeza mwe nga mumaze okusalawo okwammwe naffe nga abawagizi ba Andrew Ssenyonga tugenda kusalawo newankubadde abasoose waggulu bategeezezza nti balinda kigambo kiva eriye naye ffe tulowooza tugenda kusalawo nga tumukaka akomewo mu kalulu kano avuganye obwannamunigina era tuli beetegefu ffe abakutte fulaaga okuyimirira emabega kubanga tumanyi yasobola era yatuwanguza ye mutebi waffe gwe tulina. N'ekyo oli ow'abatono bwe balowooza nti bajja kukozesa maanyi bakozese emmundu nga bwe baakola bakozese emiggo ne bakola okukuba ffe tulowooza tebajja kusobola. Ndi wano ng'omuwagizi wa Andrew Ssenyonga ate era abadde akulira akalulu ke mu kukanoonya naye embeera eriwo eno yonna ereese Mukono okubeera nga tudda mu kwekubagiza n'okubeera tuli mu nnaku etagambika ndabira ddala ng'evudde ku bukulembeze bwaffe oba NRM. Olw'ensonga tebuvuddeeyo kulambika bantu bano na kubabuulira kikyakola ekirungi. Bwe tudda ku bannaffe abakulembeze abalala okugeza nga ba RDC nabo tebasobodde kuvaayo kubeera nga balwanirira pate ya NRM oba eya mukama waabwe His Excellency Kaguta Museveni okubeera nga eyamba okufuna omukulembeze ayinza okutuwanguza Mukono. Embeera yaliwo abajjukira mwena mwagiraba mu kaluke tuvuddemu akakulonda Fraga Beyala wa MP Municipality. Omwami Andrew Ssenyonga yakubwa embooko mu bintu ebyakasaagirizo ate nga byali byakumalirira kubanga byali bitwala obulamu bwe
ne bituuka okumutambuza amalwaliro agawera ddala kati amalwaliro 4 naye twafuna obubaka nga buva eri omu ku mubaka wa president omwami Kasibante n'agamba balongodde ne babakuba naye ng'ekibakubya mulumbye poliisi ne mujataki nga mulina ebiso n'emiggo amawulire agaali ag'obulimba ku nsonga eyo nze kyemmanyi poliisi bw'obanga ekukwatidde mu nsobi ng'oli n'omusango bwe bakutwala ku kitanda bagenza okusibira bakuteekako empingu si weewaawo naye Andrew Ssenyonga yagenda e Namirembe kumpi ne poliisi teyaliiko mpingu agenze e Mengo teyaliiko mpingu abadde mu Kampala Hospital teyaliiko mpingu ne Mwagakani gyali talina mpingu naye abantu abagamba nti Andrew Ssenyonga yali atakinze poliisi mu mbeera bwetyo naye njalo bakakasa bantu mmwe era abawuliriza mwenna osinziira nga mukono munisipality wetulaba Andrew Ssenyonga yasobola tuwanguza era nabwekityo tulina ennyinke y'amaanyi nnyo n'okweraliikirira nti kalulu kano kandi tuyita mu ngalo singa Andrew aba takutte fulaaga yaffe. Andrew Ssenyonga si mu bubi naye tubasabye busabi kubanga kisuubirwa okuba nti era mugenda kulangirira omuntu gwe tutakkiriziganyizika naye so n'olw'ensonga eyo bambi mutusonyiwe katuwagire oyo gwe tulabamu obusobozi nti yanaasobola otuwanguzisa okusingira ddala aba district nga bannakabaale nze nali mu structures akalulu kange bakabba ak'omu mugongo ng'ensi eraba nawulidde nga boogera ku mawulire nti president yagambye baregistrars babagyewo babagobe nange enyongera ettaffaali okwegayirira n'ab'emukono babalaggyeko nakabaala abo be baasinga n'okwonoona akalulu kaffe be baayonoona akalulu ka Ssenyonga n'olwekyo bwe banaba tebatereezezza baregistra bali mu disitulikiti y'emukono obululu bwonna bukyayonooneka